bwe bateetonde abaakoze ekikolwa ekiyitibwa ekyo eky'okuvoola Sseggirinya mu bufuubu, sigenda kuleka Sseggirinya kululuma. Ŋŋenda kuta ddakiika emu emboozi yaffe eri mu ssaawa ezi 2 naye ŋŋenda kuba ntaayo eddakiika 2 bwe mujja okumanya abantu Sseggirinya be yali akyawambula. Ebintu byo bitabuse Vicky. Tebinatabukako. Embeera erabika nga eyongera kusajjuka. Teri firimu gye baazanya mu 1998 nga script y'emu. Nedda mu 2025 nga firimu eyo script y'emu n'ogamba nti egenda kunyuma kyekimu oba egenda tukwasa ennaku n'okugiwa attention okwenkana eya 1998. Honorable Nsereko, Muhammad Nsereko aweze obutaleka Sseggirinya kubeera mu ttaka ng'ennaku emuluma olw'okumutyoboola omulinyirira n'abantu okuva eno ne basaatuukira mu maka g'abazadde be ne batawa bazadde ekitiibwa. Bambi kitaata nseere. Mu birala maama w'omugenzi olutambi lukyuse. Ate lutya? Maama w'omugenzi agamba tebaamulekedde yadde 10 aba NUP kyokka nga baamuwambye ne bawamba famire ne bagenda maaso n'okubeera nga bakola effujjo erya buli kika ku mwana we. Nina ebigambo bibiri. Mission accomplished oba mama at her best. Maama asinziddaawo wennyini. Yes. Wakati mu kumala okujolonga n'okuyiwa amazzi ku NUP byakoze nga we biri eby'obutaliimu, ate ategeezezza nti alonze agenda okuddira mutabani we mu bigere naye n'asaba NUP oyo gwebeewa kaadi. Gye twakulira baalinga beewuunya bagamba kazooba kannyamwanga. Otegedde ensonga eyo. Kakati maama atayagala NUP yasaba NUP ewe ye gwalabyemu ensa. Yes. Kaadi addire mutabani we mbigere. Era nga ne gwagambye akkiriza n'agamba nkisobolera ddala. Akkiriza nti obuvunaanyizibwa maama bwamutiise. Yes. So si abantu beekawempe. Tubaanirizaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera. Yes. Abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda, yenze Sajime, ndi ne muganda wange Vicky okuva ku Mukutu Vicky Exclusive gy'asinziira okubeera nga aweereza eggwanga. Yes. Olunaku olwaleero nate tukomyewo. Programu eno egenda kubeerangawo every day. Buli lunaku ekawungeezi. Nze nkusuubiza buli lunaku nja kubaawo. Olunaku lwe ndivaawo nannyini Twitter bw'anadda nga nze nvaawo. Tokikola. Sina galwana na muntu wa Twitter. Olowooza wa Twitter yayagala. Embeera eyo. Anyway, ogamba ani? Ogamba Didigi. Didigi. Tukize mu lwafu olwawano nga so olwo. Ezakyusa. Nkyuse. Wai juzi nayimbye oluyimba bantu temisinde ndeka Didigi tukireke. Anyway, yagala nkugambe nti digida dadi Galatia. Kuba ye Eva aba mu masanyu. Kinyumira mu luzungu. Kale bwetu we tugenda okubeerangawo nga tubawa action packed ebintu nga ebibadde mu olunaku olwaleero bingi ebibaddewo bingi ebikoze amawulire ebimu nga twabisuubidde ebirala nga tubyekanze. Waliwo n'abazze mu bigambo ebya omu ku mukulu ne batakyusaamu ne baddamu byennyini. Kyekimu kabonero akalaga nti eyanaabye ebigere bw'olaba yeetakula mu mugongo nga mutudde manya teyanaabye mubiri gwenna. Vidiyo gituweere like. Yes. Yakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'ososolaba omukutu guno agenda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Gw'ofunamu okusinga ffe. Njagala kubeera nga ntandika. Njagala kutandika n'abamu ku bafamire si maama.
n'abamu ku ba famire kati twafunye famire 2 kasita twatadde omukolo mu kisaawe omulambo gumu ennyimba 2 twawulire famire ki famire eyampuuga eyaseggirinya kati yegasse kati essaawa zino reunited kubanga ababadde wampuuga boogera byebimu ne maama byayogera oba ababadde eno boogera byebimu n'ababadde wampuuga ekitegeeza nti famire yegasse temubanga mwawambye omulambo ebyaddala Evans Chris tuyamba ozinono ozitwale eyakola sente azitwale wulira nno okay kati wulira embaga famire ontyo bano maama taliimu wano bano baana tuwuliriza kati ku baana mpa abaana okitegedde ate tulina mu constituency ye era wadde bagamba kubanga kati ife batuzaala eno Masaka Kaddugala ye wakalungu ye wa Mukungwe yes ife yatutwala Nyendo Mukungwe okitegedde kati ebyo just bo omukolo bayagadde gufula gwa byobufuzi byonna babidibaze bakifudde omuntu ne bamutwala ng'omuntu wa bulijjo oteeza nagamba nti Sseggi mubaka Ofe tugamba nti obwangu bakozesanga okujja okwambala amasuuti bayogerenga mu kamera we babakozesanga ng'omubaka waabwe alwadde batwale obuyambi maama abadde Lubaga yenna abadde ani yatugamba mbu yagendako Lubaga ku babaka baabwe wabula nabo bawulya amawulire nga maama agawasizza nti nno omubaka afudde awo nenda bawuli mubaka wa Nuupu mu suuti era nabatunuuliranga ekyamazima nseka neŋŋamba naye tubaddewo wano omubaka abadde tubadde tubeera eri gy'abadde abeera gye tubadde tumujanjabira before mutwala Lubaga tetwalabayo mubaka n'omu ate nga newe baali bajja eri nga bakyali Kenya biki bajjanga kwekubya bifaananyi nange nayitiddeyo naye oyitiddeyo mubaka munno olese eki tewali okitegeera abaana twabatwala yonna ku kitebe baalaba nti omwana alina abaana batuyambye eki tewali wabula omukolo bo bagufudde gwa byabufuzi ffe tugamba nti ekyo ekintu kivumirira kikome efujjo leka likome ku mukolo likome kufa kwa Sseggi kubanga nabo bennyini ne bwaba Bobi naye muzadde naye alina omuzadde singa naye mabwe bamukwata ne bamuyisa bwe bati bwe bayisizza mama tayinza kusanyuka tosobola ebigambo obiwulira ndaba tebyawuse nnyo na byajjo bye twawulidde bw'obanga owuliriza omuwala oyo ng'ayogera amazima ebigambo byakozesezza bye bigambo ow'ekitiibwa byeyayogedde ng'ayimiridde omanyi bwe tuba tuwuliriza naddala eno mu mawulire tetuwuliriza buwuliriza ddoboozi nga ligenda mu matu gaffe direct kyensaba oba amawulire kye gaakyusa zino si radio bakuwanga kye baagala owulire so si ky'olina okulaba gwe weesengejjere now waliwo kye tuyita body language body language y'omukyalo neegamba etya gw'olaba byayogera omubiri gubitegeeza kubanza essaawa zino byenjogera omubiri gwange gubitegeeza naye omuwala ono oba sisita waffe kale tukitwale tutyo sisita waffe byayogera byebyo omubiri gwe bye gwogera ekyo kimu kyakubiri tutandike tumenyemenye ebigambo bye tumenyemenye ebigambo bye okay ekisookera ddala omuwala ono addidde script empandiike gy'atambulirako era gy'ayagadde naffe tutambulireko kintu kya bulabe nnyo abantu abakulu era abagezi okutuula mu discussinge ku nsonga ezitalina makulu naye tubeebaza mwebale nnyo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu era okyayagala mubuulire nga kubuulidde ntuli ku script eyawandiikiddwa era gye twawuliddeko edda omanyi ebigambo by'omukyalo oyo bindeese okujja okufuna script ya Muzeeyi Mpuuga ebigambo bya Mpuuga okyabirina byayogedde bindeetedde okwagala okufuna script ya Mpuuga nsooke njizannyira abantu n'omukyalo oyo yennyini ng'ayogera n'omukyala ng'ayogera njagadde nsooke nfune ebigambo bino naye bannaye simanyi we nagitadde speech yeekubuze naye ng'ebigambo byo okkiriza nti 100% nga tetukozeseza AI
byebimu n'omukyala byayogedde. Mpuuga yayogedde bw'ati. Yes. Yagambye nti abo abantu abamu be mulaba awo tebaalinnyako na mu ddwaliro. Tebaalambula mulwadde. Abo abaagenda okulambula omulwadde. Yes. Basookanga kubuuza ayinamu ku maanyi agasitula ekikonde. Twekubye picca. Omukyala si byayogedde oyo. Byebigambo byebimu. Now tuli ku script yaani? Yawa kitiibwa Honorable Mathias Butyampa. Now Mpuuga. A few moments later ogituwadde njagala tusooke tufune emboozi eno. Okay. Kati tuwulidde eby'abaana kakati tufuna eby'amaama n'abaana awamu. Emboozi eno ekuŋŋaanyiziddwa NTV. Yes. Yegikoze. Njagala tugiwulirize. Naye before ndi omu ku bantu be bakubidde olunaku olwaleero nga bannamawulire okugenda okukavalinga okufuna exclusive interview ne maama ne ŋŋamba nedda mundeke ndi bize wabula nja kubyogerako olw'eggulo nga nyinyuse wano ku DPTV Uganda. Okay. Kakati njagala emboozi eno tugifune. Ojuvu. Eyakola sente atuyamba zino nazitwale. Mbutuufu eyakola sente tufune emboozi. Emboozi yeno giwulirize. Okay. Ka ekyaleetedde abooluganda olunaku lw'eggulo eyabadde omubaka wa Kawempe North Muhammad Segirinnya yaziikiddwa e Butale Kaddugala mu Masaka oluvannyuma lw'okulwalira ebbanga eggwanvu. Kyokka okuziika Segirinnya kwajjuddemu katemba n'okusika omuguwa bannabyabufuzi bwe beefuze okuziika ekyaleetedde abooluganda okukukkuluma. Mwebale butakkiriza kusalendalinga mubiri gwa Segirinnya mu balabe be okukusa malabe be. Entabo yavudde ku bannanuupu okulemwa okukkaanya ne Paalamenti ku kifo ekituufu awabadde walina okuteekebwateekebwa okukungubagira omugenzi okukkakkana ng'omulambo bannanuupu bagulemesezza okuva mu maka ge gye gwasuze ate Paalamenti ng'ekulembeddwamu Kamisona Mathias Mpuuga kungubaga n'ekutegeka ku kisaawe ky'e Butale ewataabadde mulambo. Kati enkya ya leero tuzzayo mu maka g'omugenzi okwogerako n'abooluganda ku katemba eyeetobese mu kuziika Segirinnya. Bano tubasanze bali mu nyiike n'ekiyongobero olw'omuntu waabwe okubavaako so nga yabadde mpagi bonna kwe beesigama. Godfrey Bukenya ng'ono muganda w'omugenzi atubuulidde nti amaka gonna gawambiddwa bannanuupu bo ng'abooluganda ne bataweebwa na lukusa kusemberera mulambo gwa muntu waabwe. Effujjo eryatukoleddwako abavubuka ba Nuupu abaatuwambidde mu nju nga tebatukkiriza kwegazaanyiza ku mulambo gwaffe. Bukenya agamba nti nga famire baali basazeewo enteekateeka zonna ziggwere mu kisaawe olw'obufunda bw'ekifo kyokka kyabakubye enkikwe ng'omulambo gwetooloddwa aba Nuupu ne bagaana okugutwala mu kisaawe. Kyokka kyatwewuunyisizza ng'ate baba Nuupu wano batuzingiriza. Nga twali tutegese eri ku kisaawe tulinayo ettaka wanene twetusobola okutuuza abantu bonna. Mbone mu kusaalira omugenzi ku muzikiti wa Mbogo abooluganda baatwalibwa ng'abakungubazi aba bulijjo ne bataweebwa nkizo mu kusaalira muntu waabwe. Ngumirira abavubuka abo era abaatuyimiriza nga tuva ku muzikiti n'emmotoka yaffe ne bagikuba ng'ate ne mayiti mweri. Ruth Nayiga nga naye mwannyina w'omugenzi atubuulidde nti okumanya abavubuka bano babadde bamazeeko nga muwogo n'okuyingira obuyingizi mu nnyumba omwabadde omulambo ng'abooluganda tebakkirizibwa. Batutaddeko akazito tewali kuyingira, woba olina ky'oyagala tolina kukiggyayo, kugamba ne beefuga omufu. Bune maama wansi we yabadde atudde yabadde ng'awambiddwa nga takkirizibwa wadde okusegula okutuusa okuziika bwe kwawedde. Baatuuse omuteekako force n'amugamba tovaawo tuulaawo. Ne tuwulira ng'amaanyi aga Katonda mu ggulu gatuweddemu ne tugamba n'ewaka no batandise otufugirawo.
ye maama wa Sseggirinya Justin Nakajumba ayagala gavumenti emudduukirire nti kubanga Sseggirinya kati omugenzi yabadde amulabirira. Ndi wano abaana bankabirira bukaabirizi, abazzukulu bonna bali wano beeyayuya bweyayuya, tetulina na kye tulya. Palamenti ennyambe nsobole okuba nga ndabirira abaana battu bano. Gavumenti etukwatizeeko ku lw'abato betusigaza. Amazima gali nti embeera tetumanyi weegenda kutambula. Kuno bagasseeko n'okusaba bannakibiina ki NUP okuwa abadde omuyambi wa Sseggirinya Alex Luwemba kaadi y'ekibiina mu kulonda okw'okuddibwamu asobole okufuuka omubaka wa Kawempe North. Buli kimolesi Ruswa Luwemba abadde akikola bulungi, bwe njagala bannakawempe North mbasaba mumuwa akalulu. Era nsuubiza wenviira mu Lumbe nja kutandikako programu zonna ezirabika nti ensonga eno gye ntandise mu nnaku 6 ze bataddeko okuba nga banoonya omuntu omulala anaagenda mu bigere by'omubaka, nange nja kuba omu ku abo abagenda kubeeramu. Ensonga zeezo ennaku 6 katono nnyo. Palamenti lwaki tetukyusizaamuko mu tteeka ng'ennaku 9 omubaka singa abatali active mu constituency ye bategeka okulonda okulala just ennaku 9 6 ze bawa mu mateeka singa omuntu aba afudde, naye singa omuntu aba takutuukiriza buvunaanyizibwa bwe, for example abuze, alwadde ne tufuna omukiise omulala, emboozi eyo yes okugikomentingako obulungi tufunire eddala muganda wa Sseggirinya atugambye wali nti NUP yawambye mu nnyumba naye yabaddemu era ng'emuwambiddemu. tuwulire ebigambo bye underline his words. ebigambo bye kansuubire nti mubiwulidde bulungi. Agambye bamuwambiddemu, yes, n'omulambo ne baguwamba, era ne ku muzikiti eri nayo Nuwambogo baabawamba n'emmotoka gye baalimu bano abaana ba NUP ne bagikuba. nga balala wonna kati tufune omuntu y'omu ayogedde biri, y'omu y'ono omuntu omu ayogedde biri gwe tufuna wano. Mpuuga ddala wano yaaliwo, oyo ye maama, eyo ye famire ne muganda waffe wuuno wano Haji oli otya wamma? Bigenda bitya? Kyekigenda mu maaso? Tugenda kuva wano tugende tusabire ewalala oba okusaba kusazeewo kubeere wano? Osaba mu pulogulaamu eyabaddewo okufunda bw'ekifo wantu abadde tulina okuvaawo okugenda okusabira mu kisaawe ekinene, naye kyokka olw'embeera nti omulambo gwatuusa ekiseera guliko bannyinigwo, abantu ng'abantu tebakkiriza okuwuga kubeera yakulembera ekintu kino. Kati fenga bafamire bemba Mutongo Sseggirinya abadde omwana tubakkiririza mu Kyagulanyi. Ekigenda mu maaso kitegeeza nti wano we tugenda okusabirira kati muganda waffe Sseggirinya era bali mu kusaba. Okay, ndowooza mukitegedde, eno ye famire muganda waffe wuuyo yatuleese era n'okusaba kugenda mu maaso. Kati empuga bye yategese bibye, ndowooza bajja kusabira balamu bamusabire ye, ndowooza basabire ye omufu bamuveeko, basabire empuuga bali badde waliwo okukaanya kikyasoboka okubeera nti twategese wakazi omulambo gukyasoboka okubeera nti tusobola kasita tumala amala okutuuka leader of opposition Ssenyonyi kasita amala okutuuka atuwulire kye tuzzaako NUP netekinga over so si bali okay. Ebigambo biwulidde. Twebaza maapu kabwejumbira olwakatambyako. Ebigambo ebisoose wabiwulidde. Haji y'omu. Ebigambo ebizzeeko nabyo biwulidde. Muntu y'omu. Now
abanuupu ngenda kubuuza ebibuuzo bibiri. Abanuupu bawambye omulambo kubanga mu bigambo byagamba nti balinze rope. Joro Senyonyi. Bwe kibanga ekyo kyaganye. Ow'okunenya yaani ani yakoze ensobi. Kubanga bano balabika babadde mu masaŋŋanzira ng'ekyokukola tebakimanyi. Basobeddwa. Okitegedde? Bali convinced. Side zonna. Ng'ekijja mu matu gaabwe kye bakkiriza tebamanyi kituufu na kikyamu. Yes. Njagala otubuulire. Ekyo kitegeeza nti bano bawambye omulambo. Ani yaleese ensobi wano? Okay. Ani yavuddeko obuzibu okubeera nga zino enjuyi zikoonagana? Bagamba totakibenga tolina kikenenya nduso. Ekisookera ddala mu byonna. Honorable Owekitiibwa Mathias Mpuuga bino byonna yabitadde ku lupapula. Era nabadde neebuuza nga nammwe mwebuuza nti omukulu ye Bwanika aliwa. Era ekyamazima kyeyanise nti Bwanika yayanise munne olwa script gye yamuwadde. Omuwandiisi wa script ebiseera ebisinga talabika, actor yalabika. Kasita okategeera n'okassa mu nkola. Kati ekisooka director yabaddewo. Mpuuga yakozesezza eryanyi erya ssente erisukkiridde. Secondly, eryanyi lya ssente bwe lyaganye. Wano tulina ssente okulwanagana n'amaanyi g'abantu. Ssente bweremwa, Mpuuga n'agezaako force twerage ku lyanyi ndaba oba mmwe abagamba nti mulina amaanyi g'abantu nammwe mundage eryanyi n'aweereza poliisi. Poliisi n'egwiŋŋanako n'abaziisi abakungubazi abayimiriddewo ku lw'amaanyi gaaki abatali ba bulijjo, nga tetunuulidde nti baana bannuupu wabula abaziisi oba be tuyita abakungubazi e Masaka ne bayimirirawo ne bagamba temulina gye mutwalaani Segirinnya. A few moments later, yes, the same person atadde akatambi ako Mpanga Charles Map Media awo yabadde tannatuuka kufuluma wabweru. Twabadde tukyasaalira Segirinnya munda. Era awo yafulumiddeyo n'agamba ab'amawulire mufulume omukolo oguddako gwa bwegendereza gwa Buyisiraamu. Bannange tusaba muddeeko ebbali famire nga famire tusooke tugireke ne bekikwatako Segirinnya alongoosebwe. Era omukolo ogulyo tugurespectinge tuguwe ekitiibwa. Bwe yafulumye ebweru kyempisa few moments later yarekodinze basirikale abadde banonye bode eyo egenda maaso n'okulongoosebwa. Ye force Owekitiibwa Mpuuga gye yazze nayo omulundi ogwokubiri. Mu mulundi ogwokusatu Mpuuga kye yagezezzaako okukola bano kye babadde balinze kuba mu kwogera kwe bino bye bigambo ebyasoose kati biri byosoose bya NTV bye bisembyeyo olwaleero bye biri current. Kati tudde ku bino nga nkuta ebigambo ebyasoose yagambye Mpuuga akoze atya ataddewo embeera ey'okwagala omukolo guddewa wansi ku kisaawe wabula Parliament ne storage twakibagambye yabadde efollowinga byonna ebigenda mu maaso ng'efollowinga ne protocol munnakibiina bwafa ki ekiddako erina kukolagana na baani abalina okuowuninga omufu. Kye yakoze Mpuuga mu kwogerezeganya ne famire n'egamba yes let's follow the protocol. Yensonga lwaki mu katambi akugamba nti tulinde enteekateeka ey'okukkirira ku kisaawe naye ekyali awo naye erina kubeera authorized by rope. Singa rope ajja n'atugamba nti eyo enteekateeka tugireke as family
we are ready to stand with rope tukireke naye era singa tugamba tugende era tugenda kukola ki tebakugiddeyo that option though basoose ne bakulaga nti waliwo enforcement ebateereddwako oba waliwo force ennene ebateereddwako bagende ku kisaawe bano kobbo nedda let's follow the protocol lope lead of opposition munnaffe muganda waffe gy'abadde subscribing to bali well informed. The question was Mpuuga teyabadde in contact with the leader of opposition. Now awo wennyini Vicky. Yes. Ndaba eyaleese akavuyo mu kuziika yabadde obukulembeze bwa parliament. Yes. You know, parliament yabadde eyina okwatagana newankubadde yes Mpuuga yakulembera ekitundu ekyo naye okusinziira ku terms eziriwo wakati wa NUP ne Mpuuga bw'obanga gwe speaker wabadde oyogereziganya ne party eyafiiriddwa ne zikwatagana ne family era eyafiiriddwa then omukulembeze MP nga bwe mumanyi nti nno waliwo ebitagatta n'ategeezebwako waddembe okujja ku mukolo oba obutajja ku mukolo dembe lye. Yes. Now eyaleese embeera eno ate nga kyabadde kigenderere yabadde speaker. Ekyo nzikiriziganya naawe. Yabadde speaker. Bino byonna bye twalabye byazze si mu nsobi byazze nga baagala okuteekawo embeera okufuula omu omubi n'okulaga nti bano beeyuza ne kirabika ekibi ye famire yasigadde wakati mu bbanga mupiira famire bagisuubiza omugaati ogutannatuuka nakati omugaati bagenda kufunayo naye omugaati gwe bagenda okufuna gugenda koma mu kiseera nga ennaku za Ssegirinya okumwogerako ziweddewo. Omuntu omubi ye yakutte ssente n'azikwasa Mpuuga naye nga gwakwasizza ajja ategeke kino tebatudde mu meeting n'abakulembeze ba kibiina. Mpulira kitegeeza eyabikoze bino yabikoze n'ekigendererwa dwakubeera ne gye twabadde mu kuziika waliwo eyabadde ayagala okukozesa ssente za palamenti ye influence leero gye tutunuulira nga tulaba mu famire ya Ssegirinya. Mbadde ntunuulira Bobi Wine katono nnyo bino bifaanagana tewali njawulo. Agambye bw'ati Bobi Wine obubaka bwawadde leero yes ng'ayita ku mutimbagano ng'ayita ku Facebook bwe mbadde njagala okubeera nga nkuwa wano nkuwaako katono nnyo okulaga Bobi Wine ataddeyo obubaka bwe buno oba 2 hours buno bwa 15 yabutaddeyo wenje n'omuhozi agamba nti Mwami Museveni bwe yatta Yasini Kawuma mu 2018 yes yasindika Catherine Kusaasira n'abawa miliyoni 20 ng'amabugo n'abawa nga fino yes then najja n'agamba nti nga bulijjo embeera bw'ebeerawo baleeta akasente ne basindiikiriza famire okwebaza Mwami Museveni. Mpulira okitegedde newankubadde nga beewaza famire okwogera ku politics ekigiweesa ssente yeebaze agiwadde ssente famire yeerabira okwogera ku byobufuzi era owulira ne bano batugambye nti baleese byabufuzi byabwe kyokka nga beerabidde nti muganda waabwe munnabyabufuzi
Bobi Wine yayongeddeyo n'atugamba nti mukuziika famire bagisuubiza okubeera nga bagyokyayo era ne bagisuubiza okusisinkana President Yoweri Kaguta Museveni. Amazima gali nti tewali kyabeerawo era mu byonna tekyasobola kuba abamu ku bafamire memba abaali balina okusisinkana omukulu ku famire ya Kawuma okufa kwa Kawuma tebasobola era blame eyo ne bagiteeka ku Bobi Wine ng'omuntu ng'aba NUP nti be baaviiriddeko okufa kwa mwana waabwe Kawuma. Nga kati bwe tuli kukiraba nti bano batandise okyusa olutambi abafamire baluze eri NUP okusinzira kuziika. Si batandise balukyusizza n'agenda wansi n'agamba nti bwe batta Dani Kyeyune mpulira basindika ssente mu famire tebaakoma okwo omubiri gwe ne baguteekako fulaga ya NRM mukijjukira bulungi nnyo era nga baagala okujja nga kyali kimanyiddwa nti ono activist one people power. Agamba nti famire ye his family was called into thinking Museveni at the burial. Family ye yaletera bagireetera okulowooza nti President Museveni yabayambye bagireetera family yeebaze President Museveni mu kuziika. Then ne bagamba nti bwe batajjakana Nadduli Museveni yasindika minisita mulamba amanyiddwa nga Kyofa Togabye mulamba najja ne miliyoni 10 nzijjukira zaali mu Basawo ekikonde nga tekinnatandika ku Majambere. What are you? Kyokka ne batakoma okwo ne badeployinga abatabanguzi okitegedde ba intimidating abakungubazi. Wano Jakana Nadduli ng'omuntu ffenna tukimanyi nti yawambibwa yatulugunyizibwa era yasibibwa mu bumenyi bw'amateeka oluvannyuma nattibwa. For all those people those have been no accountability or justice abantu abo bonna their death. Tewali gwe baali bagambye nti report ye yiino kiri bwe kiti n'agyongerayo n'agamba nti that has been kazannyo kaabwe ako ke kazannyo kaabwe that has been their game all along to kill our people. Nga bwe baakola Zebra Mando, yes. Muhammad Kirumira, Serena Nibanda n'abalala bangi. Okay. So tukkirire wansi n'ayongerayo n'agamba balowoozezza nti gwe muzannyo gwe gumu gwe bagenda okuzannya Muhammad Ssegirinnya. Olo president abuusa okitegedde nti bateekewo embeera famire yeebaze bagyokye ssente famire yeebaze bagyerabize okwogera ku by'obufuzi bya muganda waabwe era ekyabadde kireesezza embeera eyo ebyobufuzi butoogerebwa ku mukolo ogwo. Yensonga lwaki agambye asalutinga bannansi b'e Uganda abavuddeyo ne bateekako eddoboozi lyabwe nti kino kikolwa kibi era ne bahandinga ova omubiri gwa Ssegirinnya baguprotectinge. Okitegedde wamma kwabadde butamonkingibwa basajja bali nti ebyobufuzi bireme kwogerebwa ku mulambo gwa Ssegirinnya. Y'emu ku nsonga lwaki badeployinze ne bagala guli omukolo nga basobola okugukontrolinga bagugobemu bano abayinza okwogera ku byobufuzi ebisizza Ssegirinnya. Kakati ne kino nakyo kisembeyo ku bigambo bya Bobi Wine. Muganda waffe gwe batta amanyiddwa nga Dani Kyeyune, maama we yagamba bw'ati, my son did not have any problem ever since he joined the People Power Group. He has become responsible and more helpful to the family. Mrs. Faith Nakazi, his mother. Yagamba atya? Yagamba, my son mutabani wange
did not have any problem tabangako na kizibu kyonna ever since he joined the People Power Group. bukyanga ajoininga ekibiina kya People Power. Naga, he has become responsible and more helpful to the family. Era wano oluvannyuma lw'okujoininga People Power yafuuka wa mugaso nnyo eri famire era yafuuka wa buvunaanyizibwa. Oyo Mrs. Faith Nakazi maama w'omugenzi Dani Kyeyune kyokka ng'akungiriza Nuupu as in People Power by then okubeera nti yashaping omwana we nemuwa obuvunaanyizibwa mu famire n'abanga omwana Dani gyali anywedde aggumidde. Jangu leero mama wa Ssegirinnya bwe yabadde atandika yasoose kwebaza Bobi Wine olw'okuwa mutabani we kaadi era ye kennyini n'atugamba kaadi naye muyambye nnyo nga maama wa Honorable. Ddayo ku Dani Kyeyune maama we agamba nti okuva we yeegatta ku People Power Group obulamu bwakyuka n'abeera wa mugaso eri famire ye era ow'obuvunaanyizibwa. Kituleete nti deero bino byonna ebigenda mu maaso baayagadde kutimba bbula bateekewo akatambaala okuggyawo byonna ate ebyalabise. Naye abakola ebintu bino bakimanyi bulungi nti buli lunaku olukya newankubadde bajjawo political sciences bannayuganda badiscoveringa political science. Kyebeerabira kimu duli abantu baagendanga ku ssomero okusoma political science. Today bye twandibadde tunona eri internet ebituwa kyokka ate ne mu reality byaddala weebiri. bwe twasomanga ku digitator bye walisomye ebikolwa bya digitator automatically byolivingiramu teweetaaga na kubisoma. bye walirabye engeri gye bajja abantu mbuyinza already ku mulirwano byebiriyo gye walirabye emizinga gye ginyookera tunuulira Israeli omanye emizinga ginyooka gitya. So seetaaga political science lessons okugenda mu maaso n'okubanguka mbyobufuzi. Now eyo tuveeyo tuddewa tukitegedde ekyo atategedde tegeera onobisanga mu katabo. Atategedde bagamba tegeera si totegeera. Sigambe totegeera. Anjagadde nti babeere bwe kiggwayo naye kitegeera. Bwe tuba nga tuvuddeyo eyo Vicky kituufu Ssegirinnya yafudde era yagenze twakkiriza naye okufa kwa Ssegirinnya eno efuuse nnono. wane waffe yes nnono kika ki eyo Mr. Kawempe kyali wange Buwembo Alex yabadde omuyambi wa Ssegirinnya. Akoledde omwana oyo bambi akoledde nnyo Ssegirinnya. Bino saagala tukole eki mu kaseera Ssegirinnya wabadde yeetaagira omuntu amuwa omuggo nga ye mulema. Omwana ono gubadde muggo mu bulema bwa Ssegirinnya. Ebyaddala abadde kugulu kwa kusatu nnyo mu bulamu bwa Ssegirinnya. Simanyi famire esiimye omuvubuka ono nga famire teronze mu bafamire ava bweru si wa famire yaabwe wabula emulonze yabaddira Ssegirinnya mu kifo kya Kawempe North. I will say nzikiriziganya nebyesikkiriziganya nabyo otulese mu masaŋŋanzira. Nzikiriziganya nebyesikkiriziganya nabyo wakati nga maama ali mu masaŋŋanzira ebigambo ebiva mu east west south ne west bitomera ye alaze ekitundu ekimu nti tekirina kalungi tekirina makulu kekyalese mu nju wabula kyayolesezza akabonero k'obusiiwuufu bw'empisa mu makaage
oba ku bijja we yaziise mutabani we abantu abo abasiiwuufu b'empisa abakolimira era abasabira bibi tebamulekedde yadde ekikumi era ali bubi n'abakungubaza abazze oluvannyuma akutta ensimbi eyo ku kiwuzi abajja okulambula omulwadde erubaga gye baamulekera okitegedde n'afumbira abakungubaza abaasuze mu lumbe akamere naye n'agamba nti embwa ezo zalese zinyonoonedde buli kimu n'emmere yange yiyo mugirabe wallahi ya Mungu nga sitya mwana wange yafudde munyambe embwa mmwe olw'obusiiwuufu bw'empisa muwe abadde omuyambi w'ekkaadi amaze okulabisa nti ekibiina tekirina mpisa, abantu tebalina makulu, naye bawe omwana w'ekkaadi. Kifaananeko omukulu Mpuuga, ekibiina ky'abasiyazi, ekibiina ky'abayaga, ekibiina ky'abatamiivu, naye abatamiivu era abo abakola ebyo bwe baali bakuwa obwaroopu ebyo tewabirowoozaako. Bwe baali bakuwa obwa komishona weebazanga bwebaza, leero obiraba. Fight hard Mr. Sejjirinya. Omukulu ono ndowooza tuwulire ku mboozi ye. Mpa ku bigambo bye kyemumanyika ayogera bulungi. Ayogera bulungi. Alex Luswa Luwemba ndi naye jara kumubuuza ekisooka ddala Alex nkwandiza naye obudde buntwala misinde kwandi Masengeje aboolugana bayinza okukusongamu naye gwe obusobozi obulina era bye bakugamba bituufu ente boojagala. Neyanza nnyo Zambaali Brasio Mukasa n'abatulaba ku NBS Amasengeje. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitalo nnyo kitalo ddala ekyamukadde waffe Honorable Muhammad Sseggirinya. Okusookera ddala amawulire ngafunye ndowooza dakiika nga 2 emabega ne bantegeeza nti famire evuddeyo n'empa oboolyawo n'empandako eddusu kugenda mu maaso n'emirimu gya Honorable Muhammad Sseggirinya okukiikirira bannakawempe North. Oboolyawo ntuukirize manifesto ya Honorable Muhammad Sseggirinya. Amawulire malungi nnyo era ngasanyukidde nnyo kubanga yeno famire esoose mu byafaayo by'ebyobufuzi by'eggwanga Uganda. Normally abanafu aba NRM babadde bakikola nti omuntu oyo ava mu famire, omubaka bwafa balonda ava mu famire, naye bano basetinze precedent ennungi ennyo mu Uganda nti n'omuntu omulala atali wa famire basobola okumuwandako edduso. Ekyo nno kintu kirungi nnyo, beebale kubeera nti oboolyawo bamanya era ne basiima nti kituufu ddala ddala obusobozi mbulina. Bwana Zambaali ogenze n'ogamba nti qualifications ozirina, obusobozi obulina, engato za Sseggirinya nga zibadde nnene, obusobozi obulina. Ekisookera ddala Zambaali qualifications ezinteeka ku kifo ekyo, qualifications nzirina, ninze bulinzi Electoral Commission okulaba nti oboolyawo erangirira nti ekifo kikalu tuteekeyo oboolyawo okusaba kwaffe. Njagala okubategeeza nti engato za Sseggirinya zo zibadde nnene era obuvunaanyizibwa obwo nkakasa nti abafamire banyeze eppeesa ettuufu erisobolera ddala okujja ekifaananyi kya mubaka Muhammad Sseggirinya. Obudde buntwala misindesinde. Honorable Kyagulanyi akukkiririzaamu nga bw'omanyi nti NUP yebadde n'amaanyi g'ekifo ekyo? Ekisookera ddala sisuubira nti ekibiina abafamire baba baleese omusambi nganze Alex Luswa Luwemba nga gwe balwanzeeko eddusu. Kakasa nti ne pulezidenti wange gyali Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okonfaminga nti ddala ddala baleese omusambi omutuufu kubanga mbaddewo gw'ogenda kunonoza ekibiina bye bagoberera okuwa omuntu kaadi. Kakasa nti byonna byonna mbirina, tewali kubuusabuusa. Bannakibiina bonna nzize ntambula nabo, nzize ntambulira ku nsonga z'abasibe nga tubabanja, nzize ntambulira ku discipline. Ekibiina kyesigamye nnyo ku discipline. Kati gwe bw'obikkula ekitabo kya Alex Luswa Luwemba discipline ayina tayina kati awo tosobola kumbuusa maaso. Omanyi Luwemba okusomezebwa kuyinza okujja nga tebakuwadde kaadi naye nga famire eyagala ggwe, awo okola otya oba kaadi banagikuwa? Zambaali nga bwe nkugambye nti sisuubirayo kintu kyonna kugamba nti oba ekibiina kireeta ono, nkugambye ndi musambi mutuufu. Kubanga n'ekisookera ddala Zambaali wano we tulaga eddoboozi liri mu bannakawempe era of recent pulezidenti w'ekibiina yavaayo n'agamba nti
NUP etunuulira nnyo ku buwagizi bw'omuntu abantu bagamba ki n'olw'ensonga ekibiina tekisobola kgenda kwetaba mu mazina g'enkima tekisobola kubeera wakati wa musumaali na nnyondo. Okay. Yes. Kamaliriza na kino. Muhammad Ssejjini yali mugezi nnyo ng'ebintu abirabira wala bwe yategeera nti constituency gyalimu y'abasiraamu n'afuuka musiraamu gwe nkulira gwe Alex onaazannyawo otya abalonzi banaakwesiga gw'atali musiraamu bakuteekewo ng'abaddewo musiraamu awo. Zambaali okusookera ddala nkwewuunyiza kubanga oyinza okuba obwedda togoberera mu ntandikwa nasoose kutoola salaamu nga nkimanyi bulungi nnyo nti abantu baffe abeesimye ab'Kawempe n'okusingira ddala Kawempe erina ebyafaayo erina omuzikiti gw'Owambogo gwetoolebwako ebyafaayo by'obusiraamu mu ggwanga Uganda era wano wenjabalira ddala okukowoola Jjajja Mbuga omulangira Dr. Kasimu Nakibinge Kakungulu nti abantu b'e Kawempe tebeetumye beesitukidde Jjajja balinze eddoboozi lyo okulaba nti oba oli awo amataala ga green galaga ku Alex Luwemba ate ekyo Zambaali tokigiraako nnyo kubanga saawa yonna oyinza okubeera nti oba oli awo ofuna amawulire g'obadde tosuubira n'ogamba nti ye ate ono yagira ddi so bannayuganda nze nsuubira nti mulinde bulinzi waliwo ekijja. Alex Luwembo Mr. Kawempe alabika olw'obubaka agenda kutoola shahada nga mukama we bwe yakikola omugenzi. Ekirala bamubuuzizza singa famire kuwanzeeko eddusu singa bakumma kaadi mu byempulidde famire evumirira empisa embi ezayoleseddwa bannakibiina era neewunzika nga yeesaba kaadi yono neewunzika ng'esaba kaadi ono bw'abadde ayogera agamba NUP esigamye ku discipline confusion eri awo. Who confuses who? Who confused the confuser? The confuser is the confusee, or the confusee is the confuser. Maama n'abaana tebalabanga ku kibiina kitayina mpisa nga National Unity Platform. Maama amaliriza ekyo agamba naye oyo gwe mbasindikidde muwe kaadi alabika musiwuufu munnammwe yabaddira omwana wange abadde abaagala ennyo mu abatayina mpisa mu bigere. Omwana bamubuuza ku TV nti singa maama akuwanzeeko olwedde eddusu ekibiina singa kikumma. Omwana agamba ekibiina kyesigamye ku discipline ate naye ayina discipline. Abamusindise bagamba ekibiina tekirina mpisa nekimuwe kaadi. Omwana agamba ekibiina kyesigamye ku mpisa. Kati emboozi weegattira we sitegeera. Emboozi egattira wano. Ekisooka saagala kubuusabuusa muvubuka oyo ku bulamu bwa Sseggirinya abaddewa 100%. Yes. Naye njagala tujjukire nti emabegako awo wabaddewo discussion nti buli muntu afa bwe tukwata omwana we oba ow'oluganda lwe tumusikize ekifo ekyo Mwami Museveni bw'anaaleeta mutabani we mugenda kuyomba ki? Ensikirano eba evudde mu Bwakabaka era eba tekyali yakutunuulira Namulondo. Ensikirano ebeera efuuse official. But I will say Alex yes oba Mr. Kawempe akoze mu kifo mukama we watakoledde. Naye ekibuuzo kiri nti nga Alex yeegwanyiza essaawa zino ekifo kino ekyabadde mukama we yes nga tulina Wumalu nga yeegwanyiza ekifo kya omugenzi. Wumalu ate yaani? Wumalu nno naye munnankyukakyuka nnyo era if possible osobola okumuwa abantu abo
ne bamulaba ye mwami ono Umaru Magala munankyukakyuka ddala era ku kitebe ebiseera ebisinga akola ki abaawo ne activities ez'enjawulo azeenyigamu. Bannanuupu abamu batandise okutembeeta Umaru Magala, abalala batandise okutembeeta Alex, abalala nga n'omugenzi tannafa ebimu ku byamuleetera okwegaganula n'atuma ono omuggo n'amugamba nkwata mu mbirizi nyimirire katanda wano nga bimugaganuddeyo alaba bw'asirika ekifo kye kigenda ng'akyali mulamu. Yali kanso Nalukoola nga mukwano gwa principal naye mu byonna kuba olwaleero baweza kompitita 8 abaagala ekifo kya Sseggirinya. Ekibuuzo kiri nti ground bayimiridde batya oba yeeyogera ki? Ground yegenda osalawo because ne Sseggirinya okumuleeta yavuganya n'abasajja Hali Haji Latif Ssebaggala yali Kidandala. Kidandala. Yes. Era position yeyo yemu Ali Haji Latif Ssebaggala gye yali. Omanyi tetwerabiza bantu njagala okomparinga amaanyi ago. Omanyi Sseggirinya bwe yagamba Kidandala mu kalulu wako akagwa Sseggirinya wa bulabe nnyo. Akankakuwe owulire Sseggirinya nga bw'okanoonya. Yes. Abantu bano kyengezaako okubategeeza nti Bobi Wine teyali musiru kuleka basajja bayivu balina ddiini nga gye bakuliddemu balina ssente background history yaabwe ezitowa financially ng'ate ne ku ground babaddeyo ko balina trust mu bantu naye n'agamba leka tuwe nobody. Okitegedde ekintu ekyo? N'agamba nti nobody ku ground ayimiridde atya nti 95% nti ate bano bayimiridde batya 45%. N'agamba koze ekibiina kino kiyimiriddewo ku lwaki ku lw'amaanyi g'abantu. Then the same procedure yegenda okuyitibwamu ensonga eno eveeweere ggwe tatugenda kuddamu kwekooya na kwemoolera ku bantu mbwate kaadi tugiwe gundi. Aba National Unity Platform baba bagamba nti kaadi oba akalulu kaabwe bakasibidde ku Magala Umaru nga bannakawempe bagamba nti akaffe tukasibidde ku Alex nga bala bagamba akaffe tukasibidde ku Council Nalukoola n'amateeka agakola ki agamanyi. Bobi Wine ajja gamba bugambi ng'era bwe yali enkola ye secretariat Munyambe emmotoka yiya amafuta mwe yino nupu twafuna entambula ziri awo ziba fueled some full time mukwate emmotoka ezo mukirireko ekawempe ku ground. Sseggirinya bino bye byali ebigambo bye yabyogera oluvannyuma lw'okumuwa kaadi nga bamaze omuwa kaadi olwo ayogera agamba Kidandala. Bino bye byali ebigambo bya Sseggirinya. Lunaku aba akyusa bwe bukya ku makya balaba abantu baliwaana ng'aganjagala bwa road councillor bwe bawera 10 ng'aganjagala bwa MP bwe bawera 2 aba ayagala bwa woman MP bwe bawera 5 ng'agamba njagala bwa road mayor bwe bawera 7 ng'agamba kakati njagala East African Parliament kati nawulidde atayagana obwa president kati tumanyi kifo kyaliko ate naye bannamawulire munkoze bubi buli wamba mujja okumbuuza ku bya Honorable Latif mwina okusooka ne musooka ne muwuliza kati sebo oyagala kifo ki kwagala nyinza okubanga mugamba ayagala bwe mupinga yavuddeyo dda yagenze dda kifo ekirala kati nga ndi mumuwa amagezi ng'ate ku kifo ekitali kituufu kuba ye buli nnaku aba mu kifo kirala ndi abayagala kirala ndi abayagala kirala ndi abayagala kirala kati nawulidde nti alamuza n'obwedi master ku ssomero lye nakyakyagala ekyobwedi master ate ye director naye agamba ekyobwedi master kino nakyo nkyagala kati munnange mulina okumbuulira kati kifo kikwali kati obudde buno kati ali ku kifo ki aliwo ekintu bakulembeza bannange kyebagenda boogera bakonsidalinze ebintu bingi nnyo okuserekitingaani abeera fulaga beyala bakonsidalinze gurawundi ne bakonsidalinga party activities
ne bakonsidaringa previous performance ate neebuuza ebirala bingi nnyo bagenza okukibuuza nga muganda waffe Sulaiman Kidandala ku gulawundi nga munnange taliiko ne bwobuuza abantu abali wano ani gwe baagala abakiikire that's why ndi mu gulawundi mwendi bannange mwagalani kati bano nze mbagambye kati naye mumuleeta jayimirire wano mubabuuze baagalani munnange bino bye bakonsidalinze kyova laba namawulire muba munjagala nze mulina kunsanga mu fiirudi gye munsanga nga ndi bantu bange okulondebwa mbukulembeze tolina kubeera mu ofiisi mu economics waliwo kye bayita specialization is division of labor according to one's ability nze ability yange yakubeera mu bantu eno ngamba nyonyola byennyina obbakolera ne muganda waffe Honorable Sulaiman Kidandala mulungi nnyo mu ofiisi awo mulungi kye musaba akwate effort eyo gy'ayina agiteeke mu field ey'eggwanga lyonna Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu abeere president ajja kubeera prime minister siraba lwaki akaayanira kino nga tugenda kwambala enguli tugenda kwambala enguli ate akaayanira kana akatono kana obwemupi katundutundu katono nnyo ku kye twagala katundutundu katono nnyo lwekyo musaba amaanyi amangi agateeke ku ntebe y'obwa president okusinga amaanyi amangi ogassa ku kifo ky'obubaka bwa parliament nze ne batandi mpadde kaadi nandisigadde nga nwana olutalo olw'okulabanga mwai Museveni agenda paka nga twambadde engule kubanga engule gwe musinga okuba omulamu omukulu naye osanga omuntu ayomba sifunye bwemupi sifunye bwa kansala sifunye eki kitegeeza ye okujja eno yali anoonya kifo yali tayagala kiri kinene kyova olaba bw'ataafunye kifo kati munyiivu nnyo atandise okustage managinga bakansala bekyange banyiige munnange akkirize tisegirinya akaluge kwakwata naye kyemmanyi muganda waffe oyo asaana kubudaabudibwa mpita muganda. Alright. Tufiiriddwa eggwanga omuntu atagenda kuba mwangu kuzzikawo oyo yasegirinya Kagawandagaza singa tuli mu ndongo twaligambye oyo ye Kagawandagaza. Now omaze owulira segirinya Yes. gwe baleese yabadde omuyambi we ebbanga lyonna naawe wennyini yaliwo era awo yaliwo n'omwana omulala gwe bayita Swabla ow'omukisa yes nga kati photographer. Okay, nga tuggalawo wawulidde ebigambo bya Nsereko. Nsereko Muhammad? Yes. Owa Kampala? Yes. Lawyer? Eyali mugwazuula ne ali mwiziera. Ke nawulira nti emmotoka batuula mu yange nga tuli ku kkooti ne mmanya nti politics at its best. Ne musango yagamba bali nti emmotoka batuula mu ye. Lwe bamuta yalina okuvaawo ne credit yeyo. Omukulu agamba nti entyobola gye batyoboddemu yatyobooko. Okitegedde? Tasobola kukkiriza bano bagende nakyo segirinya aswalire eyo. Agamba ayina amaloboozi, ayina akatambi ng'ayogera n'omugenzi kasaawa wazinda babiri agenda kututemerangako eddakiika emu ng'ata era tugenda kutegeera ababadde bataagala segirinya babadde tayagala. Nina ekintu kye njagala okuwaako ng'ekizampo. Gwe wenna omuzadde ali eyo ng'oli musajja abakazi baleke baabimanyiira era kye baatonderwa. Oli musajja okomyewo ewaka okooye olinawo akaana kawere. Keka first born tewabimanyiira. Bulijjo bw'ojja toyagala bikuleekaanira n'omukazi akumanyi nti gwe bw'ojja ng'okooye tebakugabattukaniramu. Akaana kakaabye omulundi ogusooka. Yes. Kyekikugira ng'omusajja ng'okooye ovudde ku daily routine yo nti bw'ojja ng'okooye owummulamu nga tolina kikuleekaanira. Ekikugira mu mutwe kyolowooza najjiddwa akaana kati nkooye kandeekaanira. First type olunaku olw'enkya
bw'ojja n'okola kyekimu omwana n'akaaba ng'era okooye oddamu okugamba nti najjiddwa akaana obeera wamanyidde ebigambo by'owekitiibwa njagala nnyo bateerako ekigambo owekitiibwa mu nnyambala yaabwe mu ndabika ne movements zaabwe kyebalabika nti bakitiibwa naye ebigambo bibaleetera otulowoozesa nti amataayi n'amakooti bagalekenga kaleerwe abaana bagasomberemu entulo okuva ku mmotoka nga baziteeka katale bw'ogambye ebigambo byeyogedde alina amaloboozi gakatambika amaloboozi kasaawa 2 bwe twali ku national theatre mu lumbe lwa Katolubwama yatugamba yayogera n'omugenzi ng'ali bweru wa ggwanga ye yali aliwo omugenzi yali ali wano naye nga ye ali bweru wa ggwanga n'agamba nti baali ku simu okumala essaawa 2 era amaloboozi ago agalina just asobola okubasunirako kabaweeka eddakiika zaali 6 ku ddakiika 6 vidiyo gye ziri ne ku mukutu yatuwaako eddakiika 3 ze yazannya whatsapp tolo we yakoma teyaddamu kukoona kadde kalala kalaga nti message kweziri oba ayina mawulu ge gamu ag'ebigambo gatuleetedde gano mawulu triki kyekiri kye nagambye mu ntandikwa ya puroguramu eno nti abasajja abazanya firimu mu 1998 bakomyawo script yemu abazanyi be baawusizaamu ne batuleetera firimu 225 naye nga firimu wagiraba walabako otera okulaba firimu ze za series yes firimu wagiraba nga namba ne bagireeta script yemu nga bagireese mu series yes osobola otula n'olaba series nga walaba firimu namba era onoonya namba automatically odda ku namba because ye ino original script era ye yanyuma otegeeza ki kyentegeeza Honorable Nsereko kyali badde kya bugwenyufu akwate ebibye because political careers zaabwe be bazeziikira mu ttaka olw'obusente obubalimbibwalimbibwa nakyemalira alemedde embuyinzi nga ayisigaza option yemu yakusaasaanya nsimbi mu abo abajjayo obwenyi ne balaga nti basobola okutuula waatudde oba bawagira abo abalingiriza era abakunuukiriza okutuuka waali otherwise sina bingi byakumwogerako oyo ye Muhammad Nsereko yes bangi mwamuwa erinnya erya liteeke mu comment section muswadde katembo mubadde mwagala ndyogere sha gayaye mmwe nammwe mwekaza nze njogere nga mumuli eyo mu comfort zone nabo batayipinge bano ba mafia enewe kala alimanyi lintere waawo mubeere bulungi mukama katonda abatukumire atuddemu nate okuliziganya olunaku olulala